Yes, Faadi TV jimbaniza kade kano ngena kusaba subscribing ate onyege ne kade bagita Faadi TV UG mbane updates ezina value mbana amawuli agatambula okutwe gwanga lya Uganda ku side y'abaselebu baffe ab'enjawulo bagita Faadi TV muyimbi kingisa munange mbera sino je sawa zino era ngono ali mu ddwaliro abasinga beebuuza kikibuzibu ki ku side ya musajja mukulu amanyikidwa nga kingisa ngenda kubasaba subscribing ate munyige ne kade batumedeka abali mu gwanga lya Kata Saudi Arabia abali mu Jordan abali mu gwanga lya Bahrain abasinza mu gwanga lya Buyindi mwe namba tumedeko mbagamba nti mwe bali okubanga moji followinga eno bagita Faadi TV jimbana amawulire agabagatambatambula ku side y'abaselebu baffe ab'enjawulo ne ku nsonga ezabujjo kingisa alumya abantu bangi nnyo emitwe beebuuza kingisa ayinza kubanga yabadde kijjukira ebbanga erisemabega amusajja mukulu amanyikidwa nga Bulani Mulondo yava n'aswaza kingisa era nga yamuswaza nga mwabitegera byonna abaera ku social media nga mwabitegera byonna kubanga nayo batusanga kwano ku Faadi TV UG nenga kingisa isawas n'embeera yesinungi embeera yiralikiriza mukyala we kosa ne family ye n'okutwaliza wamu olw'ensonga nti obulamu bwe tebuli kiriya embeera sinungi nnyo yabasaba bagamba nti kingisa balalo nnyo kuleka nga bamutaasa okubanga takola ki takosebwa nnyo okusukkawo essaawa zino oba tafiirwa bulamu bwe naye abasinga beebuuza kiyinza okuba nga kimuluma abasinga bagamba nti atyataaka abe bagamba musujja gwa nsiri abe bagamba typhoid akwegamba buli omu kyasanga akyayogera naye nga embeera ye bambi ekaabya amaziga era nga yeetaaga essala zammwe omusajja mukulu amanyikiddwa nga akingisa embeera ye yeyalikiriza olunaku olw'eggulo yaddusibwa mu ddwaliro ng'embeera ye steril clear olwa mukazi we agamba nti bbaawe yamulabye ng'agwa ekigo yagudde bugukigo naye yageze okulaba nga tayimukawo wansi wagudde kati kwe kuyita obuyabi mangu ambulance nejja nemulusa mangu mu ddwaliro mpaka nakakati kingisa akyaliyo mu ddwaliro amawulire agakwata ku bulamu bwe tigana kubanga gaddamu kubanga gatambatambula ku social media naye nga agakomye kubanga gatambula ngabadde galunaku lwaggulu agakomye okutambula nga gakwata kuki ku mbeera egyali mu ssaawa zino ngakomye kubanga gatambatambula olunaku olw'eggulo ku mikutu egya social media n'essaawa zino twale mawulire mapya gatambudde naye nga agatambudde olunaku olw'eggulo gabadde galaga nti embeera ye sinungi era nga netwalibwa mu ddwaliro nga embeera ye ekaabya maziga era nga mukyala we ali mu kweralikira okutagambika omukyala wa kingisa yeralikira byanso olw'omwami we okubanga embeera yatwalibwa mu ddwaliro mpaka nakakati tewaliwo njawulo wadde nakamu kasabe Katonda kingisa amusuuse mangu naye nga ye embeera ye yeralikiriza eno bagita Faadi TV UG mbana mawuli agabagatambatambula mbane updates eziba trending okutoli gwanga lyaffe Uganda mbegamba nti muli big nnyo kubanga mugifollowinga ngisa amumusabire aterere olutalo ne Bulani Mulondo lubadde lukyatambula nga lukyakwajja ate kati wayingiddeyo ebyokulwala kati awo simanyi wajje binaggwera naye nga Bulani Mulondo jjukira yali yamuswazako ng'agamba nti awo nyambu tanaaba kugamba nga mwabitegera byonna nasaazi nate kati saazi omusajja wattu ate mulwadde kati n'ebivuli bya Christmas ebisinga tyapafominzeko olw'embeera gyali mu essaawa zino ey'obulwadde omutwalaganya akanaginaji olw'obulwadde omutwalaganya empoole naye nga amumusabire ajja kubasuuka ajja kuba atereera Katonda ajja kuba muyambako okubanga atera addemu okubanga atambuza music industry ye okubanga atambuza music we n'okubanga apafominga gyabadde alina okubanga apafominga naye ng'ewamu walabikanga awaaganye lwensonga nti obulwadde buno bwamutandise mpola ne ku boxing day yapafominga bulungi lwensonga nti obulwadde bwali bumubala embiriizi musubscribing ate munyige ne ku kadi bagita Faadi TV UG mbeera bulungi likinga ate onyige ne kadi subscribe mweraba.